president ya Besigye kasita bagina Besigye anagistikingako ndio obuzibu buzze olaba kyennaku nnyonnyodde being between a rock and a hard place nupu katemanyi kituufu kyakola yatandise kugamba nga tebabadde bantu basanyuki bakimye Besigye sawa graping onalinga draft oba chess waliwo omuntu wakuba triple oba double Besigye kati yabakubye king. These are things a revolutionary leader should do, putting government in place. Mwino kubeera toyinza kubanga ovuganya government ng'osuba busibikutayi buli kumande nojjati ndosimanyi ogenda wa press conference ngawe waziwaddi waliwo ebintu byolina okukola nga toli kuba join late press conference ngawe wazikolanga ddi. So abantu batandise believing that it is Besigye one Solomon Ame Besigye kati yataddewo president. There will never be any judge asobola okukwata n'akuteekako bail ya million asatu lwagiganye awani yawangudde Besigye. Kakati olaba kye nagambye ku NOP, they should be celebrating what Besigye did. Neti basobola kubanga wo celebrating ekya Besigye kitegeeza mwe mwapondooka. Maamaze NOP lubuto lwavaamu miscarriage. Kakati they are caught between a rock and a hard place. Kakati ekigenda okuba omusumali mu keesi ogusemba Dr. Besigye agezaddemu yeekalakaase anti abantu batandise obelivinga mu Besigye. Waliwo eyabalimba nti bagenda awantu nga tena gye balaga batandise okulaba nti efforts zeetaagamu ebya Besigye. Do we believe in only dialogue in parliament to bring change? Can parliament bring change? Bannayuganda bakkiriza nti oteeseza mu parliament n'oteekako Museveni ku bunkenke? No. Bannayuganda babirivinga nti Dr. Besigye kyakola kyekireeta obunkenke ebintu ne bikyuka. Kakati ezo miliyoni 3 senga yalifa abatamanyi kufiiririra oba ggwe ng'omanyi kwefiiriza kuba ye Besigye afiiririra. Kati yafiiriridde abantu ku bbeeyo ya miliyoni yanga gwokisobola. Abagamba nti Besigye project ya Museveni era nti aba akola ssente. Lwaki gwe tozikolako mu mbeera eyo ne bakusibako ennaku 5 ne bakuba mu tiyagasi ndaba oba osasulwa ani atayagala ssente? Oyo no propaganda agenza afa mu maaso ga Bannayuganda bategedde bagala naye mumanyi waliwo abaatulimba buli ssaawa baayita bamanyi nno masuuti baali basiiwuufu batandika n'okukozesa ku mmekako banyirira mu miitingi za kkosase bati abantu batunula bati abaana ba NOP bagamba naye yikyuli yakabanga mutuufu yikyuli yakaba omutuufu obalaba Besigye kyakola kye twetaaga bakyewala bakola memorandum of understanding tontabaala siri kutabaalanga. Nagambye wobeera oli weak opposition you do basic things ebintu ebiri basic byebitya simanyi ne bakuteeka ku committee simanyi ne weekuba ekifaananyi ne speaker ne mulaga nti ensi eri ati peace kati gwe ate ali mu struggle ate gwe olaga otya nti ensi eri ati peace. Besigye wali olabyeko ekifaananyi kye ne kadaaga Besigye mugezi nnyo amanyi kye bayita perception. Bw'olaga nti ovuganya Museveni naye nga buli ssaawa bakulaba Joyce baagala oli mu nseko n'Anita Amongi Zaaki Ssennyonyi. There is collaboration between you and the government. Kyova olaba government bateekawo akalulu ng'okimanyi bulungi togenda kukawangula naye nga beetaaga legitimacy. Legitimacy kitegeeza kintu senga NRM egenda mu kalulu kati ng'akaamolo nga tewaliyo candidate mulala kigirabisa bubi. Kati nga DP weeteekayo senga ne muntu teyateekayo ne FDC ne kyandigirabisiza bubi ne mu kulonda sipiika kyekyaliwo bateekawo omuntu nga basaalirwa era ne beekolamu omulimu ne bagamba mwe mujja kuwa basaalirwa ne kirabika nti wabaddewo balansi ekitegeeza ab'opposition be balegitimizinga rule ya Museveni. Once you participate in mukalulu ye n'akawangula tuyinza gamba nti teri democracy okitegedde nti waliwo alinze akalulu akaddako kati akalulu ako akaddako oba okalinze
nga toyagala kufiirwa majego ina matono. You become submissive. Okola ebyo owakanyiza honorable parliament nammwe abantu ensirizi baluma. Madam Speaker, thank you for submission. N'otuula wansi nebaga Semiju nagamba I want all people to be released in prison. Thank you Madam Speaker. N'otuula ebyo bibanga debate. Tuvula bamama yagamba nti parliament rule is advisory, but to put impact on the ground wetaga wakango wa BESIGYE tebamusobola naye nga bamukolako. Kati gwe weewuunya abantu abakola ku demonstration lwaki kati ate bazitya nnyo. Mpuuga yakolako ku FOC n'agibazaako ebbanga, simanyi P9 simanyi 29 n'abalala abademonstratinga ku musolo gwa OTT. Amaanyi gaddawa? Where did the momentum go? Ichuli tukuba tukubye pate y'abaana abo Mungu yalimanya kyalituwa neviirawo ddala. Tewali ngeri ky'okonvinsinga abantu nti BESIGYE kyaliko kikyamu. Impossible. Abantu bategedde BESIGYE yakola ebituufu gavumenti neba ku bunkenke. Leero Museveni agenda kwogera ne Luli yayogera. BESIGYE bano bali mbutaayi. Simanyi tugenze kwogera n'Abasomaliland nabo balina ebizibu ng'ate okyala awantu awali abantu abalumu enjala gakole mikyala mu nsi nga Geneva gye wali Luli, Switzerland, Germany. Ensi zirina ekonomi nti ate agenze mu Somaliland. Kola ki? Simanyi bateesa kujja Afirika. Muteesa ki nga toli pulezidenti? Toyina kyoteesa. Let me tell you. Bw'obeera pulezidenti ng'oli mu meeting mu summit yonna mu nsi ne wajjawo luuma nti balabika bakuwambye mu nsi yo oba waliwo obutabanguko oyinza oba toki, bajja ne bakujja mu meeting y'aba pulezidenti ne bakuteeka mu private room. Reason ogimanyi, baba tebakyamanyi oba oli pulezidenti. This is protocol. Kitegerere ku nze gwata meeting abakulembeze. Pulezidenti yenna ne bw'obeera mu summit etya ne wajjawo luuma nti balabika bakugjeeko, eyo meeting y'aba pulezidenti eyeyongerayo nga mwoli kuba baba tebamanyi nti oli pulezidenti. Now ebintu byonna bye tuzze tulaba nga tustruglinga okuggyako Museveni, tulina fundamentals kwe twesigama ne tugamba bannaye katubalemu ddala. Since when did the parliament kuyugumya Museveni? Juzi batuula ku madaala kyekyaliwo nothing. Omusajja ayita buyisi mu kibuga gavumenti newulira nga teteredde, mulowooza Nuupu ekyali ku mulamwa? Abaana bayo bakyagikkererezaamu nga Luli. Baana bangi bagenze basala eddiiro nga badda wajje n'omuwoozi Kayine Lugaba. Mbabuulira nga bukyali nti Nuupu temusobola kwerimbira mu parliament nga we mulinda akalulu akaddako, mugenda katukako ng'abaana bammwe basaladde eddiiro. Kino kye muliko woodwinking, mukola ebintu ebiri simplistic ne gavumenti nga we mulindiddeko akalulu. BESIGYE abalabisizza nnyo. Omwana Kano alabisizza Nuupu. BESIGYE mpola mpola atuuka wala, balowooza agudde, bamwesimbyemu bamuvumye. BESIGYE ye ati wakamuyina, is not greedy, is not looking for money, is going to make sure nti buli kintu akikola mu time yakyo. Nuupu maneyane mye